gye buvuddeko ab'ebyokwerinda bawambye omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Akireewo Kivumbi. Naye ambasada wa Uganda mu ggwanga erya Canada bwe yavuddeyo okwogera yatutegeezezza nti bano aba NUP beewamba bwewambi. Work for all Ugandans, please. Work for all Ugandans. Work for all Ugandans. Work for all Ugandans. Erabika efuuse enkola y'abakungu mu gavumenti ya Mwami Museveni nti buli we bavaayo omuntu n'ateekawo okwemulugunya okw'enjawulo bavaayo ne bategeeza nti ebyo gavumenti ebimanyiiko era abantu beewamba bwewambi. Mu ngeri y'emu ayogerera eggye ly'eggwanga Uganda General Felix Kuraije ebigambo bye bimu ebifaanaganako ebyoli byakozesa. Oyo Ronald Mayiga tetumukwatako kinyumiza nti abaana baffe batuuse ku sseeyo okutunda eggwanga lyaffe bafune viza okugenda okukola obuddu. Abo be bakulembeze be tutunuulira era be tugamba mbu oba oliawo eggwanga kwe lisibidde olukoba naye ng'omuntu gwe bagamba eyeetuusaako obuvune eyeetuusaako obuzibu y'ono musajja wattu. Yakwata mukwasi guno omukono n'akusika agasembera eno kati n'osikajjukira gana amagulu amaze okugasiba gwe n'akusika n'akutambira bw'ati n'akusibira wa. Yamala okunsiba nansijamu empale agenda okuwulira nga neekakaatikako nga nkozesa. Tubaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime. Olunaku olwaleero ndina muganda wange Tone Antonio okuva ku mukutu ogwa UG News Online. UG News Online. Buterevu leero tuteredde bubya okubeera nga tukutuusako ebintu eby'enjawulo. Okimanyi buli we tusinkana wabaawo magical. Tuba kulya na kombanga. Tuba tuzze. Tuba tuyingidde. Okubaako bye tubatuusaako. Olunaku olwaleero General Museveni avuddeyo n'akola statement ku bannaffe abanna-Uganda abafiiridde wali ekiteezi mu kasasiro. Avuddeyo na enjogera ye ng'eringa ekudaala. Ebigambo by'omukulu oyo ntutaakadde okubitaputa mu lulimi olwangungu Oluganda. Naye ebigambo bye bibadde bya butwa nnyo era abadde atukudaalira. Mwami Museveni akudadde according ku statement gy'akoze. Ekyo kyennyini. So tugenda kubeera nga nabyo tubitunuulira ebya Mwami Museveni wabula tugenda kubeera nga tusooka mu mboozi eya muganda waffe Comrade munnaffe eyagenda mu maaso n'okubeera nga awambibwa ab'ebyokwerinda mu kiseera kino nga Felix Kuraije agamba tebamumanyi tebamukwatangako era nga bba ab'ebyokwerinda tebabeerangako naye. Ebigambo bye bimu Felix Kuraije bye yakozesa ku musajja amanyiddwa nga Mwesigye ye mwesigwa Eric nga tutegeeza nti oyo Eric aba NUP kituufu be bamwokya wanje. Yes, yatutegeeza be bamwokya era gavumenti yali ezze kumuyamba. Lwaki abamwokya tebakwatibwa? Abamwokya tebakwatibwa. Kitebe kya NUP tebamanyiiyo ab'ebyokwerinda. Tugenda biraba. Kale. Katutandike n'emboozi eno ey'olunaku oba olyawo olwaleero tusobole okuba nga tugimulungula. Tukusaba budde okusobola okutegeera n'okumanya biki bye tugenda okubeera nga tutaanyaako mu programu y'olunaku olwaleero. Tutandise. Ku Lwokusatu nga 12 June 2024 lwakulwawo okwerabirwa mu bulamu bwa Ronald Mayiga amanyikiddwa ennyo ng'omunyarwanda wa Bobby. Ono agamba nti mu kiro ky'olunaku olwo waliwo abantu abaamuwamba okuva mu maka ge ne bamutwala mu kifo ekitaategeerekeka. Waliwo mita nga 3 okuva w'ensula nawe nasanga emmotoka ginalengerera olugudde nga bwa kiro naye nagyefaananyizaako nga Primo wabula sobola kukakasa nti yali Primo.
awo nasanga abasajja abaali bali mu motoka nga bavuddemu abamu waliwo ebbali ekibanda ky'amanda ekyebibaati nga beekwese kyekitamanya nti abantu bano balinze nze. Eryamukwasa agamba nti nabyo byali tebitegeerekeka wabula nga bakutte emundu era ze bantunuzaamu ne bantuuza mu kuntuuza ku ttaka nali nkutta akaveera ne kanga mu ngalo ne kagwa mu mbeera ey'okutya ennyo ne bankwata ne bansibako empingu ne bankwata mu nsawo ne bajjamu buli kimu ekyalimu ayinamu essimu n'obusente obutonotono bantuusa munda mukuntuusa mu kamotoka ako ke baali bapaakinzaawo kuba bankwatira kumpi nakaawo sajja oba yankuba mugere oba yankuba kigala kya Mayiga anyonya nti ennaku omusanvu ze yamala ng'akwatiddwa kyali kiro kya ntiisa. Ono agamba nti yatulugunyisibwa ebitenkanika n'atuuka n'okukakibwa mu kwanguwa ebikukujju. kati jjukiro yakukwata jeke n'otambula bwoti kati bw'otambula wolaga oba tolabawo kati weyatuuka namugaa kuleteddeyo akakyala kati mwagamba nti kuleteddeyo akakyala oli n'aseka nempulira mubaka gulaninga nendowooza alina akakyala kebaleese tesamanya nti yenze gwe yategeeza nakusiba gino emikono ne bagikwata gyasigala gyaliwanga giwerawo egikinga nesibe kyava ankutamya bwati nansika ye tagamba yakwata kukwasigula omukono nakusika agasembera eno kati nosika jukiragana amagulu amaze okugasiba gwe nakusika nakutamya bwati nakusibira wa yamala okunsiba nansijamu empale agenda okulya nga nekakatikako nga nkozesa. muganda wange wangi munywanyi Jime ebigambo biwulira byampuna kati n'ebyo Felix Kuraije kulimba gye atugamba nti bino bya bulimba oyo tebamumanyi namumanya era ng'ab'ebyokwerinda tebamukwatangako. omanyi tuli mu ggwanga eririmu abantu abeetwala nti nno buli kintu kyonna ekikwatagana n'ebyokwerinda kiri mu mikono gyabwe. bw'otugamba nti nno omuntu atuuka okuwambibwa gwe ayogerera ekitongole ky'ebyokwerinda naddala empagi enkulu gavumenti kweyimiridde eya UPDF n'otugamba nti nno abaamukwata temubamanyi ng'olwaleero temuwangayo yadde eddakiika emu oba ebbiri okulondoola abaakwata mayinja ye mayiga abaakwata omuvubuka oyo nga temuwangayo kadde naye nga mufuna obudde obukwata amagye okumanya nga muyina mayitirivu ne mugatwalako mu mawanga agatwetoolodde ne gagaba obukuumi nga naffe wano obukuumi bwe tuyina tebukola ki tebumala kubanga obukuumi bumala bulungi nnyo nga temuli omu ku abo abawamba abantu bano baganda baffe ne bannyinaffe abaana nga bano baali badde tebavaayo kukaaba nti bawambiddwa batuchallenging kale batukolere challenge nga mugambye bagende nga balondoola buli muntu yenna yagambye nti nno yali awambiddwa bayina kamera ku nguudo abaana bano gye babawambira bayina footage mu bitundu ebyo kubanga abaana bano bonna gye bakwatibwa owulira akireewo we baamukwatira ennabweru waliwo kamera mpitirivu bulungi nnyo okiwulira bayina kamera abaana bano gye babadde nga bajja bakwatibwa kamera yaabwe ekola in their favor oba ekola on behalf of every Uganda. Kyenjagala okukkiriza nti kamera nga ovuganya gavumenti zikola naye nga togivuganya kamera zaabwe zikola bulungi. Rita Nabukenya bamutomera wakati kamera nefa nga weziri seemu si bbiri footage yabula bagamba ozaali nfu naye mu ngeri yemu omuvubuka ono kyayogera kisoke tumaleyo emboozi eno then
tugatire ku bigambo bya Felix Kuraije katsooke tumale emboozi y'omwana ono. Atuuse n'okwoza ku mmunye bw'ategeezezza nti bino byonna byamutuusibwako ali ku mpingu nga bamutadde n'ekikookolo ku maaso. Okwongera okukakasa bino, Mayiga alina n'ebiwandiiko by'abasawo by'atulaze ng'agamba n'okubifuna kwali kugumya mutwe. Obulamu bwe agamba nti bwakyukira ddala okuva bino byonna bwe byabaawo. Nti baali banyumye foomu ezo ne bambuuza buyambi ki bwe njagala ne mbagala njagala kufuna bujjanjabi. Bwe bamala okunkuba ebifaananyi n'okunzijako ebinkumu ne bangamba bagenda kunoonyereza nsobola okufuna obwenkanya ne bampa foomu ezo tugenda mu ddwaliro erya gavumenti. Dokita naye nankebera n'akonfaaminga nti nasodomayizingiddwa. Okusomoozebwa kwe nnyina ekituufu kiri nti okubalera nsodomayizinga ekisooka buli kaseera manjagala okugenda emmanju. Lusi ntuuka emmanju sirina kyenkola nenvaamu omukka. Ebyogerwa Mayiga nti waliwo ab'ebyokwerinda abakaka abakwata omukwano ogw'ebikukujju biseruulibwa ne ku mikutu gimugattabantu. Wabula omwogezi w'amagye Felix Kuraije alowooza nti bigendereddwamu kuttattanya kifaananyi kya ggye lya ggwanga. Oyo Ronald Mayiga tetumukwatako. Namba 2 ne tukutte ekintu ky'okusiyaga kuffe mu buwangwa bwaffe mu Afrika wano kive. Kinyumiza nti abaana baffe batuuse ku kiseera okutunda eggwanga lyaffe bafune visa okugenda okukola obuddu. Canada yaffe kanati kuziviza kati kye bakola abantu bebuzaawo. Muganda wange Tone, tumanyi bulungi nti omuntu okeera ku makya n'okwata omukazi nga tayagadde nga ne omukutte ne w'oyisa okukola ekikolwa ekyo ky'oba okoze nga weewatuufu naye omukazi oyo bw'aba teyeesiimidde ekyo tekiva mu mutwe gwe. Bw'obeera n'omukyala ewaka n'ogezaako mukaka akaboozi tomufulumye rivansi muvuga mpanka, ogwo nagwo musango. Olowooza omuvubuka ono olwaleero biki byalowooza biki ebiri mu mutwe gwe nga yakwatibwa n'afulumizibwa rivansi? Omwogezi w'amagye wo yakugamba nti bano abavubuka bo balinga abaagala okufuna asayiramu mu mawanga amalala, era tetumanyi oba okufuna asayiramu kyekyamuleetera omukuula amannyo, okufuna asayiramu kyekyamuleeta omusalaasala omubiri gwonna agende yeesaleesale afune asayiramu mu mawanga. Kikyolowooza ku mwogezi w'amagye Felix Kuraije ng'avuddeyo n'ayogera ebigambo bye nsobola okugamba nze nti tebirina makulu era bya kisiru bya bwewussa. Omanyi abantu bano muganda wange Jime babeera mu bifo ebyo naye ne beerabira ebyafaayo. Olunaku lwa leero mbadde ndaba amawulire ag'eggwanga erya Bangladesh. Ndabye akatambi nga eyali aduumira amagye oba abadde aduumira amagye mu ggwanga erya Bangladesh era nga ye minisita akwatagana n'ebyokwerinda mu ggwanga eryo ng'awanikiddwa ku ntandaalo ku bridge waggulu ng'Ababangale bagamba ekimala byonna ebibadde bitukolwako gw'omu kuba bibadde emabega nandiki nga gwe abadde abiteeka mu nkola ng'ojje ebiragiro ku mukamaawo. Omwami Kuraije bwe mwogerako individually kiba kibi kubanga Kuraije akiikirira bannamagye bangi era bangi bayogerera. Kakati nja kifuula general nga tetunnatunuulira bigambo byonna byayogedde katutandikire ku ky'okugamba nti abaana bano tebabamanyi era bo tebabakwatangako. Mayiga amwegaanye era naga nti Mayiga tebamumanyi mubakwate be balina, wabula n'atulaga nti nno waliwo ne bebakwata era n'atugaa nti nno bebakwata bo tebayita mu mbeera eno nga Mayiga gye yakola ki gye yayitamu. Tulabye abantu bangi ababadde bajja bakwatibwa Jime. Bannayuganda naddala omulembe guno ogw'abavubuka buli we bavaayo mu makomera Katonda yatuyamba nti yatuwa platform kwe twogerera awatali genda ku TV atali genda ku radio tulina emikutu kwe tujja
oba abaana abo kwe bajja ne boogera bye bava okuyitamu mu makomera. Kindeetedde okuddayo emabega okujjukira ebigambo bya Eddie Mutwe bye yayogera nga n'okkaaba akaaba. Eddie Mutwe bwe baali bakava mu komera yanarratinga n'anyumya embeera gye baayitamu. Eddie Mutwe okujjako nga Kulaija atugamba generaali nti naye teyali omu ku be baakwata, of which nga waliwo obutambi, waliwo ebifaananyi kalangala nga ba Eddie Mutwe bakwatibwa mu Novemba w'omwaka ogwo gwa 2020 nga tunaatera okwolekera akalulu akaaliwo mu January 14th 2021. Kakati wabanga Brigadier General Kulaije atulaga nti abaana bano tebabamanyi abakwatiddwa, naye nga atuwa information nti ba Eddie Mutwe babamanyi nako era babatwala ne mu court martial ne babavunaana ebitaategerekeka kwe kubayimbula. Tunaafunira waffe obukakafu ng'olwaleero be bavunaanibwa mu kukuuma ffe n'obulamu bwaffe kwogatta n'ebyaffe ng'ate beegaana nti bo tebalina kye bamanyi. Njagala tugende tuddeko emabega katono ku kye twogedde nga tutandika ku kya kamera. Buli wamu tulina kamera. Baleeta kamera oluvannyuma lwe yali former IGP Andrew Felix Kaweesa okubeera nti yattibwa wali ekkulambiro. Ne baleeta kamera nga batulaga nti ekibaleetedde okuleeta kamera kwe kumakinga sure nti tulina obukuumi obumala. Obukuumi obwo obumala mu bintu byonna ebibadde bijja bikolebwa n'ebikolobero n'effujjo erikolebwa mu Uganda, tolabangayo abantu bano nga bata footage ow'ebitongole ebyokwerinda nga beenyigira mu bikolobero. Naye on record buli bwe tutambula oba Bobi Wine n'agamba nti agenda kutambula, olaba ebikolobero ebikolebwa mu butambi, footage abeerayo. Naye wali olabyeyo omukulu Kulaije nga avaayo ajja ayogerera ebyo ebikolobero ebikolebwa ab'ebitongole byabwe tekibangawo. Therefore leero nga tutunuulidde omwana ono nga Mayiga, kinnumye nnyo nti ye Mayiga. Kinnumye nnyo nti ye Mayiga ng'ate Mayiga munne gwe bafaananya erinnya ate akolera sitaani ali mu kukuba ate Kyagulanyi alwanirira ono Mayiga okitegedde. Kinnumye nnyo era mpulira obulumi bungi. Kakati omukulu Brigadier General Kulaije amayinja tuba tulina okugamalayo omanyi tebagadde bitiibwa bannaye nako kako bannange. Naye tuyina kunenyaani ku byokwerinda ebiri yegeyege mu ggwanga Uganda. Tuyina kunenya bano bannamagye definitely nti omulimu gwabwe bwe guba gubalemye okuteeka mu nkola ogw'okukuuma bannayuganda n'ebyabwe nga omulimu ogwa Uganda Police gwe tumanyi omutongole to keep law and order. Ne poliisi ekyali poliisi Anti kakati nayo yayingiramu amagye gawamba buli kitongole kyonna eky'eggwanga Uganda, nti otuuka mu buli field yonna eya Uganda nga gw'olina okutuukirako nga final man w'amagye. Newewuunya yajja atya okuyingira wano ate nga training gye yakola teyaliimu bino. Therefore nkyakwongera ku bigambo by'omukulu Kulaije byayogedde nti abaana batuuka okuwaŋŋanguka wano ne bafuluma era boonoona erinnya ly'eggwanga nga baluubirira okugenda okufuuka abaddu. Tewaliiwo muntu yenna, mulekerawo tuduulira, mu bulamu buno tewaliiwo muntu yenna yali yagadde kubeera muddu kuva mu ggwanga lye. Leero we twogerera Jime, abantu abayita mu 10 n'okudda waggulu baafudde, babumbulukukuddwako, obujama bwonna obugibwa mu Kampala ne butwalibwa ennammere, abantu abo ne bafa. We twogerera tuli mu 48 hours ng'enjege yeeguddewo. Naye bw'otunuulira ennamba y'abantu be baakajjayo emirambo n'abalamu ku Uganda gye tuyina, owulira ennaku nnyo. Bajjayo nnyo ebimotoka bingi biweetiiye byonna ne babiwa ku nguudo. Bwe bawulira nti Kyagulanyi agenda wali, Kabaka kubye, bajjayo amaanyi gonna n'ag'omu buto okulaga nti bakola nnyo. Bannamagye bano Bakulaije ne bayiwa amagye, n'olaba n'obumotoka bw'otalabangako Jime ku nguudo. Naye mu budde bw'okufa okw'Abannayuganda, they don't mind, they never care. Eyo tujja gendayo mu bigambo bya Tibohabulwa, badde nkireeta nga kyakulabirako. Kakati bwe tubeera n'embeera ng'eno nga Kulaije atugamba nti n'abaana bava wano ne bagenda ng'ate bamala kwonoona linnya lya ggwanga, njagala tuteekewo question eri egenda
abantu nga Kulaije kubanga bebatembeta gavumenti eno era bebagikuumiddewo mutaddewo emirimu oba mufunye gap gye muteereddewo bannayuganda obutayayaana genda wabweru w'eggwanga. 1 tutandikire ku byokwerinda. Ebyokwerinda bye muteereddewo bannayuganda ng'olaba abantu nga Mayiga bagamba bawambibwa, abamu nga bawulirwa battibwa, abalala bakubwa ne babatulugunya. Munnayuganda agumire ku ki mu ggwanga lye, atandikewo mulimu ki? Ekyo kimu. Ekyokubiri, Kulaije munnamagye akimanyi bulungi nnyo nti buli mulimu gwonna oguli mu ggwanga Uganda gutwaliddwa famire efuga eggwanga lino. Ennyanja tugambe ekyo takimanyi. Ennyanja be bagiriko. Twalina baganda baffe abalunnyanja bakitaffe, baana bangi baweereddwa ku nnyanja okwo, naye olwaliro amagye gawamba. Ani ayogerera amagye? Ye Kulaije gwe tuli mu kwogerako. Ebintu nga bino bwe tuba tubyogera tuwulira n'obulumi, oba owulira ng'oyagala okaabe na bukaabi. Tuvuddawo ne tugenda mu education bataddeyo ani nti maama Janati Kataaha n'atuuka n'okuditamininga ani alina okugenda e Buddo n'ani atalina kugendayo ku ssomero ery'obwakabaka n'eryo lya Bwakabaka. Kati ekyo ne tukivaako ne tugenda ku by'obulimi n'okulunda. Ani abirimu? Ne bakugamba Kalebu Akanonako. Kalebu Akanonako yaani? Ye muto wa Mwami Tibwabulwa. Ne bakugamba nti buli kintu kyonna ekikwatagana n'ebyobulimi wano kirina kuyita mu ye. Buli kintu kyonna ekikwatagana ne industrialization mu Uganda kirina kuyita mwani? Akandwa naho. Ne tuvaawo ne tugenda mu byobulamu ne bakugamba nti wategedde waliwo n'omulimu omupya gwe bagguddewo ogwa ogani nti ani agulimu? Odrekerwaba ogwo yaani nti mukoddomi. Ne tuvaawo ne tugenda ku by'amafuta ne bakugamba nti amafuta gaani? Amafuta gaffe bannayuganda ffenna, naye ani agafunamu? Gandibadde gaffe bannayuganda ffenna. Nti Mwami Tibwabulwa yagakola ki? Yagafunamu. Era asiiba tugamba amafuta ge. Ne tuvaawo ne tugenda ku bantu abalunda mu northern part of Uganda. Baalabanga bo be balina okubeera nga be bakola buli kimu. Ne bagamba omuntu w'engulu alya ku ki? Nti alya ku kulunda. Wakati mu mbeera ey'obulumi awangalira mu ddungu, ekyokunywa kyabbula, naye n'afuba naye anoonya ekigulira magala eddiba mu kulunda. Naye ne bamugamba Karamoja, Gulu, Kabongo, I'm bringing hell to you. Ne bayungula baani? Bakulaije. Ge magye ge batutte wa mu Northern Uganda. Northern Uganda neetabanguka neeyonooneka. Tukyeyongerayo twogera ku magye ge tuli mu kutunuulira gokka. Kulaije oyo yennyini n'awulira nti nno waliwo abantu abawambibwa mu Uganda. N'agamba naffe tuli bantu abali mu mateeka era abavunaanibwa mu mateeka. Bwabayo omuntu yenna eyeemulugunya agende mu kitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu. Ani akulembera ekitongole ekyo? Mariam Wangadya yalabwako mu katambi ng'adinayinga nti tewali muntu awambibwa mu Uganda era mbu tuba mu katemba waffe. Oba kuba n'akatambi ako wali badde okatuleetera. Atuwuliriza butereevu akatambi kano katusooke tukalabe Mariam Wangadya ng'atugamba ebigambo ebyo. Ate n'ekirala bwe baba balina abantu bebabanja nti bawambibwa babanje bali bebateebereza nti bawamba abantu baabwe. Naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyenyenza okulaba nti waliwo ekobaane okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani, nze saagala kubireetamu all the time. Nali mbuuza ekibuuzo nti nali mbuuza abatuwuliriza era abatugoberera nga njagala bambuuliro kya mukisa nti wooli. Njagala kubuuza Mukama mubeeramu endali? Mukama temubeera ndali okujjako okunanaagira. Temubeera ndali. Omanyi waliwo omuntu gw'olaba ku screen, nzikiriza nzeeyo akatambi kano. Waliwo omuntu gw'olaba ku screen n'olaba ng'alinga akutunuulidde. Ekituufu ng'akutunuulidde naye ng'ebigambo bikoze endali. Ebigambo ne bigwe olubege. Okitegedde? Bitakwatagana na ntunula ye. Ebigambo by'ono omukyala bikulagirawo
nti eyo institution nvundu. Ate n'ekirala Jime nga bw'olabye enjogera y'omukyalo oyo naye mutima gwakimanyi nafunako call by the way I remember nakugamba wanyumiza yes nafunako call okuva mu kitongole ky'ekirwanira eddembe ly'obuntu nga baŋŋamba lwaki okuba ekitongole kyaffe lwaki okuba omukyala wangadya njiina audio yonna era nakunnyonnyola ne nkugamba time bw'enaatuuka nga ŋŋwanya okugiwa bannayuganda era nja kugibawa nina obukakafu nti eyankubira yali n'omukyalo oyo kubanga ye muyambi we era ne vidiyo ena jjajjukira akimanye nti nno nategeera nti yankubira omukyala wangadde akolaki awulira omu ku bintu bye yali ankunya ng'agamba mbikola mu bukyamu yali aŋŋamba mubabonaabona tebaweebwa funding kukola ku bye bateekeddwa kukola kulondoola baana bakwatiddwa naye wangadde bw'abaga nti abaana abaawambibwa byakiwaanyi era mbu tufubye okulaba nti ebintu bino tubikuumira mu ddiiro bireme kuvaawo then yali alulunkana kimukolo gye bankubira okundaga nti nno ekibagaana okulondoola abaana bano tebalina funding onaalondoola kiwagambye nti tekiriiyo nti era kyanjwanjwa kyakiwaanyi n'olwekyo kyonaalondoola abantu tubadde ku kulaije abantu nga kulaije tebatulekeddeewo benefit ey'okutandika okwirwana era naffe mu bbanga eritali ddene tuba tugenda kufaananako ababangale abantu okwerwanako tugenda kufaananako ababangale ekyo ekiseera kijja kubanga abantu bano balina okukimanya nti pulaani mwe batambulira teyina njawulo n'eyabannakyemalira bonna abadde bajja babeerawo ku lukalu lwa Afrika mu byafaayo byonna bye tulina buli nnakyemalira afundikira bubi buli nnakyemalira afundikira bamwe ekkokkola ne weebuuza lwaki oba oliawo tebandibadde nga balowooza okusukka ku kulowooza they don't think beyond b'ebintu babirengerera wano nti leero bukedde ndidde nywedde nfunye otulo amagye gankuuma ebweru nti ye nti bw'okaddiwa n'okoona emyaka 28 oba tokyalina potential enkuuma nti ye kamala okurikuruutinga ab'amagye abapya abagenda okunkuuma oyo gwolaba akuumwa abaana bato mwamiti buhabu bulungi nnyo akuumwa abaana bato omugigi omuto ddala naye ate abantu nga kulaije olwaleero bongedde okutwongera obulumi twalibadde tetufuluma ggwanga lyaffe Uganda nga waliwo emirimu gyonna tegiriiwo tugendewa ekyokubiri tetulina linnya lya ggwanga lyetwona omukulu oyo yatugamba nti mwami Museveni bw'abanga yakyali pulezidenti wa Uganda ng'akyerowooza nti ye pulezidenti wa Uganda eggwanga ligenda kubeera mu kukaaba era tukyabonaabona soke tuzanye kilipu ye katono nnyo ojja kubuulira bwelutyo okutuusa NRM bweneesansuka NRM bweneesansuka olwo nga mufuna eddembe lyammwe naye bweneebeera ng'ekyaliwo NRM era nga yeerowooza ti kyekibiina ekigwanire okufuga Uganda eddembe lijja kubeera nga litambula obweru kubanga bafuuse bannakyemalira nnyo aba NRM balowooza ti Uganda yaabwe naye nga si bukiko nze gavumenti eno sijagalira ddala batubye bubbi sijagalira ddala batufuuse bubi mugende mukole ebyafaayo olwekubeeranga bano bannayuganda abali mu kulembesa w'eggwanga lyaffe eggwanga balibyemu bubbi tebafudde kubaliddirira bafuga bulungi nini balukone batonoonera bagyonoonye buli muntu atya okwogera buli ayogera nga atya kufa tubagala kubagamba netubonabona netugenda malwaliro mazima nolengera mukadde bwo nga tiyandifudde nolwepapa wali ddwaliro olumbe lumukumye alirakaye wemufugire mutu wamutuuse omulagira ngaafudde tulina abantu bangi abafudde nga tibandifudde abantu abali after authority after ranks after power not service abo be basumba abamu kubazze bavaayo nga tebeerya ntama kyannaku nti abamu bali mu ttaka mu kiseera kino era abavaayo ne boogera bwe batyo twebuuza Mukama Katonda lwaki abo tabatukuumira n'atwala zaatwala bali era waliwo eyambuzizza ekibuuzo nga ojja ku kyabasumba bano waliwo eyambuzizza ekibuuzo ku katambi ako
n'aŋŋamba nti omukulu kikyakola ekyo akola ki omukulu ali mu kubiibya abiibya ajagiira kujagiira kuba kuyita ne kubiibya kuziyita ne ajagiira omukulu yatugamba gye buvuddeko nti naye wa ghetto olumu bw'owulira nga mmira ebigambo byange omanya kyemba ŋŋenda okwogera kiba naye nze njagala nkolereyo ekintu kimu kuba abageto tumanyi bye bakola abamu babivaako buvi nga bw'ayagala okukoppa Kyagulanyi Ssentamu bw'avimba twagala anywe ne Kayaga yakanywanga lwakuba nti tebabyogera olaba ekibira ekyo kiraba ng'ekintu ekyangu naye oyo munywi wanjaga oyo tibuhabulwa batugamba akacyayi kabeera nako njagala okukubuulira akakacyayi kabaamu njayi bino tetwogera nti nno tukuba mukube but in reality oyo akubwa gwe mulaba oyo naye tuddeko ku bannaddiini nga boolabye boogera yogera ku bannaddiini then tugende twogere ku mboozi eno cause twagala kutunuulira obulimba bw'ebitongole by'okwerinda naddala Felix Kuraije ajja n'alimba broad day nga teweetaaga n'omwana eyakazaalibwa ng'asobola okutegeera byalimbye twogere ku bannaddiini tulina enjogera mu Luganda egamba nti ekkumi terikyawa omuntu naye gwe maama n'oyogerwako obwana obuwere obwana obuto omuwere tayogera obwana obuto ne bukwogerako abavubuka ne bakwogerako abakadde ne bakwogerako era maama ne babeera nga bonna bakwogerako byebimu gwe era n'otatuula gy'oli n'ogaana naye bino bye banjogerako ddala ŋwanidde okubeera nga mbikola kubanga buli mugigi gwonna ogw'abanno bwe mwenkana myaka gukwogerako kyekimu twaligambye nti nno kale abavubuka bakuwalana naye n'abaana abato nabo ne boogera ekyo kubanga kye bamanyi bamuwalanire ki oyo Ronald Mayiga oba munye y'abantu nti balina kukulaba ng'omuntu omubi balina kukulaba ng'omuntu omutemu balina kukulaba ng'omuntu awamba n'atulugunya abantu ogenda okukola obuddu kyennyini ky'oba okola ekkumi terikyawa omu mwali badde lwakirimu abo muvaayo abalungi abaga naye no gwe mwogerera nga muntu mulungi naye n'abe NRM kati balemererwa okudifendinga mukama waabwe gwe tomanyi payini ba NRM gye bayitamu kubeera nti beeyita bammemba be NRM nti olwaleero ne pate bawulira baagala kugyenaabulako bwe twali mu mwaka oguwedde ogwa 2023 nga gugwako mu November Bobi Wine bwe yagenda mu America waliwo olukalala olwafulumu olw'ababaka abaali bateekeddwako envumbo mu 10th Parliament n'abamu abali mu 11th Parliament ababaka bano be twawulirako nga boogera baakola miitingi yaabwe ku Sheraton Mbu ge mawulire agaafuluma ne bagamba tugenda kukola tutya balekeredde omutwe omukulu ogukola bino ate batutte mu ffe olw'okubeera nti tuli mu NRM. Do you know nti olwaleero ababaka be NRM bawulira nga kive okubayita abe NRM era tebali proud kugenda katuti konna kweyita be NRM era meeting eyo gye baatuulamu bambi baali banoonya nga batema empenda tuddako kukola ki bo balina ebyobugagga byabwe eyo mu mawanga ago agabateekako envumbo ne bagana naye omukulu ono tetuganya atuwaayo kyatuwaayo naye ate ebyobugagga byaffe n'abaana baffe abali eri nabyo bifudde kakati mu mbeera eno gwe gwani mwami Tibuhaburwa ne Bakulaija bakutembeeta abatatuulako bbali ne mutuula mu kkoona y'ennyumba ne mugana ye bakulimba gye bannayuganda nga tubafuga bumbula nga tubafuga bubi n'abaffe bennyini abeefuula nti baffe nabo bennyini mu butuufu balaba tuli babi mwe ne mutaddako mabegaggamba nti ki ekigenda okuddako Jim omanye ebyafaayo obadde era ogoberera Bangladesh omukyala abadde afugayo abadde abafugidde emyaka 2 era nga n'akalulu akateekebwateekebwa mu 2023 nga gwako yakabba completely ababangale ne bamugamba wayita luddawa nti wayita muffe abavubuka wano ku university ffe twakuwanikayo waggulu kakati era twagala ekkubo lyennyini lye twakuleeta yoba okwata okole ki we twogerera ali India naye ng'omukyalo oyo lwaki mmuleeta alina ebyafaayo bye bimu ne Kaine Rugabo owaawano omukyalo oyo taata we
yafuga Bangladesh emyaka egi kuva mu mwaka gwa 1972 I think mpaka 75 ne bajja ne batemula famire yonna ono omuwala ne muto we baawona kuba bo bali mu Europe nga bagenda ku fatheringa education yaabwe ekyaleetera abantu okutemula omukulu oyo kubanga yali nnakyemalira wabula n'ateekateeka akalulu mu mwaka ogwo ngono byatugamba kakati ne bana abakulu batulaga nti ebiremye taata omwana yagenda okujja abikole naye n'obagamba gwe taata woolemereddwa myaka 4 ng'oli mutegeevu mwaka tonotono kale ate omutamiivu oli ali ku bibye nalabye omusajja omu ng'agamba nti bamutwala mu rehab katakyanywa omanyi nina ekintu wano kyembadde nga ntera okugamba mukama abantu abafiire Bulomare mu Mogadishu amawulire gafuluma mu nkuubo nti omukulu yali Nairobi ng'ali ku cupa ya bbiya eri ng'abaana babakonkona nga ye yalina otowa oda ennyonyi ekoleki esituke ebuke yambeko naye abaana baafa ekyennaku olwaleero abaana abo abaafa bonna tewali Munnayuganda yeeyongerayo okukola follow up oba baawerekerwa mu bitiibwa oba baaliirirwa nobody followed up ye problem fe gye tuyina nga Bannayuganda tuva mangu ku kintu era abantu balina okubeera nga bajjukira nti bwe balabanga obutambi nga buno obulinga obw'emabega nga bukomawo eba reminder gye bali nti bannange mwebaka nnyo muve mu tulo mutukkirize buterevu nga bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga batunnyonnyola n'otutematemera mu nsonga ez'enjawulo tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera nga akuyamba muganda wange kwega teweesibaako bizibu tebafiira mu biyumba obeeye Bulaaya bamunoonyeeko so twagala kubeera nga tugenda mu mboozi eno ebigambo bino byali bya Eric yabyogera asinkanye abakulu ku kitebe kya National Unity Platform era nga abategeeza nti yawambibwa ngera we bazze bawamba abantu abalala mu kuwambibwa n'atwalibwa n'ayokebwa n'atulugunyizibwa katulabe emboozi eno olaba wano twapanga ekintu kino ekitiibwa kyabuya kyababula okujja namuyita n'agenda olunaku lwamunda nembera munaku nga 3 nga tena kyebankola nanjoome olunaku olulala bajja nankula ebiso ebyo bye byali ebigambo bya Eric nga tulaganga ab'ebyokwerinda we bamutulugunya era nga azze mu office gy'olabye ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamukwata bulungi oluvannyuma lwa byonna Eric akomawo mu kamera ne Felix Kulimbagye bw'akomawo mu kamera ne bajja nga yene emboozi gye batuleetedde si buli mwetegefu okwogera ni mwetegefu okwogera baawe bawulire amanya gange nze mwesigwa Eric katuddemu emboozi eno owulire ekigambo Felix Kulimbagye kye yatandisa si buli mwetegefu okwogera yagamba baabo babuli ulira njagala muwulire si buli mwetegefu okwogera ni mwetegefu okwogera baawe bawulire amanya gange nze mwesigwa Eric yago batusako obuvune gye buvudde tugenda kuzomweza 3 mu lumu omukulu amugambye oli mwetegefu okwogera okitegedde implying that ne byagenda okwogera biri already written okitegedde nga babimugambye bugambye baba bamugaye ogenda kwogera bwoti oba kukola bwoti tweyongere omwezi gwa January omwaka guno gwennyini olunaku lwali lwakubiri naye nga sitomi ne yantusibwako omukulu ssebo yabalabirira abawane kutuzi lwaki tebatumuwera mu Tocha Chamber gavumenti eno yagadde abantu yali mpange
sigamba nti yali yaddala nti oba gavumenti yantuusako bino so nze mu mawulire okwagala otereeza ekintu kino because nga NUP yali nabyensuubiza okumpa yetasobola tuukiriza kuba mbadde gye mbadde nga ndi mu kusafaringa nga ntutambeleyo okunyigirizibwa gavumenti eraba nga esobodde okunsanga okunja gye gye yanjije nembeerawo nentwala mu ddwaliro lwali buli kimu yabadde ekikola so saawa eno mbadde nsobola okwagala okutangaaza ensi n'eggwanga limanye nti no sometimes olwo ebintu ebibeerawo mu nsi abalowooza nti jadda naye nga tebibo byakupanga. Gwe munnayuganda ali eyatuwulira njagala otunuulira ekyenyi kya Eric nga nnyonnyola ebintu ebyo tunuulira ekyenyi kya Eric eyali alabyeko ku muntu alimba nayebaga great talk abeera great liar akambajjukize mujjukira emboozi ya muzeeyi owa SB4 onatalaba ebiboozi bya muzeeyi Eric byanyumya kati byali mu kunyumya oba byali mutunuulire Eric ono ng'anyumya tweyongereyo abantu bano muganda wange ono gwe mulaba wanena gwe nfudde naye wanene yabadde agenda okuddako okutokyaliribwa mwezi gw'okuna omwaka guno gwennyini nze gwe mulaba wanene twapanga ekintu kino eyantuukira bamuyita Kingzali abeera ku gadi ya Kibanda akolanga bodyguard wa Bobi Wine nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi naye tofaayo togenda wulira penyi yonna so bajja ne bakukwata nga webakukwata balina ebiso bakukuba noba tosawulira penyi yonna ne bakola bebakukoze ne bakutukyala naye bakusula ne bakusudde bamala okusuula ne bakujja ne befula gavumenti ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro yonna batakukuwa treatment biki byonna mwala media byonna badde bitambula so kuba nti ndi wanene mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000 yali n'emitwalo akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera so bajja kujja ku lupagano yabadde atambula nga baleeta abantu simano alina toca alina byatuusiddwako tewamulaba nga ndi wano ndikwogera njagala mbagambe soya nga bwebadde yonna bebadde etambula nti bino byatuusibwako si gavumenti si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya NUP. Waliwo emboozi z'owulira ng'oyagala okuba omuntu oluyi ku intaneti kuno byebyo ebintu ebikulu ebitalina makulu okitegedde katulawo omuntu nga Kulaije ng'otuula mwoyo katemba kati tutandike ne Kulaije njagala bamaleyo emboozi eno then olabe embeera ono ye Felix Kulaije annyonnyola bisuubizo bibaweebwa of course bansuubiza no tukiddemu tukiwulye kyabuuza kibiina kya NUP bisuubizo bibaweebwa of course bansuubiza okumpa $5,000,000 amubuuzizza nti wafuna obuvumu obwo olw'ebisuubizo bye bakusuubiza ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gwe tofayo kyonna tugenda tuusiwako kyonna gwe kola kino naye mbadde nga newensula wallahi mazima ddala nga okaaba n'amaziga naye nga tolambuli mu matigga nga nemebisosabutwatutusale yatugambye oba agambye nti oba yagamba abadde implying that baali bamufunidde n'ekifo ekiri beta we yeebaka okitegedde okujja ayogera ebyo kubanga agambye abadde nga ne waakola ki nakyalina treatment musobola abasanizi zino wanenfakula naye tozirese obwobudde obadde bapressurizinga okujja wanene omukulu atuleetedde sikaani zaatuleetedde okutulaga era atukakasa nti ebyamutuusibwako of course tubiraba ku yengaye naye atuleetedde sikaani kasirike naye munnange nga gavumenti yaffe munnange weyagala abantu baayo yannoonya mu magezi mu ngeri yalobadwasala nenoonya paka weyangwako nkugambye nekugamba gavumenti yaffe neyagala abantu munnange emala okubakuba ate nemala nebawa obujjanjabi yamunoonya mu Robadobu style ukiyosala munaye nalibadde ngamba anaye kankole ki kasirike naye munnange nga gavumenti yaffe munnange weyagala abantu baayo yannoonya mu magezi mu ngeri yalobadwasala nenoonya paka weyangwako nengamba mwezi wakati kujjanjabe buli kimu kyonna noveyo tangaza eggwanga
nyamushorebe sigamba nti banguze tebanguze baganda bange ebyenjogera ntegeera bulungi nnyo sinywa mwenge sinywa sigala so ndi musesera ntegeera bulungi baganda bange like you challenged us to prove who else can torture. You remember? So we remain with the debt. Now we are paying the debt required of us as a responsible government. Okay. Bako kyoyogera kulaije byafundikidde nabyo nga bwe mwatu challenging. Yes. Kakati naffe tubawadde banja okitegedde ku challenge gye mwakola ki implying that akulagirawo omanyi bana abantu bayivu abatali bategeevu. Kakati omuvubuka gwe batuteeredde awo mbuno muganda wa Mwesigwa ku mabbali era nga Mwesigwa yamutugambyeko nti gwe baali baddamu okuwamba okitegere mu Gwokuna omuvubuka gwe tuwogerako gwe batugamba nti yali addako okuwambibwa njagala twala omukisa guno okutegeeza muganda wange nti ono yali witness mu musango gwa Kale Kaihura ng'ennaku z'omwezi 9/2016 ate era nga nagwo gwa tocha okitegedde mu 2016 mu gw'omwenda August olunaku olwokubiri mu musango gwa General Kale Kaihura yali akyali IGP wa poliisi ono yaliyo nga witness kyokka nagwo gwali gwa tocha ne bamutuddiza mu 2023 ku musango gwani gwa Mwesigwa nga batugamba muganda we era mbu y'omu ku babadde bagenda ofuuka ba victim. Katuwulire ebigambo bino president ye yabyogera Kyagulanyi Ssentamu. Interestingly, the same Joseph Kadu was used years ago in the case against General Kaihura to also lie in the same way. Okitegedde ekintu ekyo? Nkitegedde taata. Kakati gwali eyo gegamaje gaffe wabula nga ye Felix Kuraije abantu bamuyisaamu eggaali awo era bwe bamuyisaamu eggaali n'avaayo n'agamba teyejjusa bye yayogera. Jjukira Mwesigwa Eric amala avaayo agenda kusanyuka TV abategeeza nti ate ab'ebyokwerinda be baali bamuwambye. At first yagenda ku kitebe kya NUP bwe balaba okusinziira ku President Kyagulanyi yagamba nti gavumenti yaffe eswala nnyo era yali yakuswala eri international community ne sanctions ezaali zigenda mu maaso mu kiseera ekyo ne bagamba owaaye omuvubuka ono katumuyite waakiri akakkanye ku pressure n'ekifaananyi kireme kufa bye byali ebigambo bya president. Ebyo tebyajjira mu budde bwennyini nga World Bank yakagamba nti nerekeddawo okuwola Uganda. Thank you. Mu kiseera ekyo kyennyini ne IMF nekomba kwerima. Okitegedde kati baalina akazito era budde bwe bumu America bwe yateera envumbo ku babaka ba paalamenti. Kakati Mwesigwa wayita akaseera akuba enkyukira agamba nali mu buwambe agamba baali bantaddeko akazito ebyo bye nayogera nabyogera dwakazito akaali kamuteekeddwako ebigambo ebyo bimala okuvaayo mukulu Kuraije nga mumulabawo yali akyadde ku Baba TV bino bye bibuuzo bye bamubuuza tusooke tubitunuulire. So nosanga omuganda nti tangu example ennaku zino bakyogerako bagana limba omuvubuka Mwesigwa gwe naleeta walimba in fact watraininga nnyo ku katambi ako wali wambadde akakofiira navumibwa ekimala. And I think you regret what you said then. No, I don't. Omusajja amubuuzizza naye tewejjusa kye wakola mu kwekaza agamba teyejjusa newankubadde oli yavaayo n'agamba baali bantwala nembyogera wakati mu kuntiisatiisa agamba ye tabyejjusa. Omanyi omuntu bw'atuuka naye kennyini n'alekerawo okwewa ekitiibwa n'abantu abamuwulira abatakyabawa kitiibwa kakati be bantu abafuga eggwanga lino Uganda. N'omukungu sikola kintu nga sisoose kwerowooza neba n'amabiri ekintu ekijja mu public kiteeka okuba nga kituufu kubanga n'emyaka egijja kijja kwogerwako.
You stand by what you said. I do. Nti akola nti Nobody says to the same nchiwanika. I do. mwesigwa bapanga mupange. Atikatula wako miona te. Obadde okimanyi nti nno Pastor Mondo kati pastor aliye yakuba abantu. Namulabyeko katambi awo. Okimanyi nti nakwata kitabo kitukuvu. Mondo Mugisha. Anti pastor abeera mu Bible. Kati omuno omukulu ali wano atugamba ne bwe mumpe ekitabo ekitukuvu ondayira. Naye abantu bano bwe baddayo waka ne batuula n'abaana baabwe. Abaana baabwe babatunuulira batya. Tebabakkiriza kulaba TV. Wamma kirabika ne internet bagibajjako. Gwe kyoba omanya. Kutunuulira ebintu ebiva muntu omukulu nga kula ekyoka ne mutuufu. Una emyaka gyeyongerako naye bwagira mabegale buddirira. Okitegedde? Tuli ku kiku kuno. Tugende mu maaso n'okubeera nga tumalayo kurayije. Oli musuubuzi asobola omubiri gwe. Mwesigwa omukazi omukungu bapanga. Awo yishuwa abalasimanyi. Ne bamwocha to that extent. Bakuwa mafe. Nyocha bulumi. Obulira ekuweddemu. But look, there is a promise of 50 million shillings. A ticket to go to Germany. N'olukungu yitafunye. Twamubona mu kalwaliro ng'avunda. Ng'obudde munne akolekitinze ne poliisi n'atubuulira. Ntugeredde ku mpu. Mumanye Katonda nkuwe essaawa. Omanyi abasumba b'obulimba bali mu nsi. Naye olw'omuntu kaneŋŋamba naye Katonda ajogeddwamu. Katonda ajogeddwamu. Katonda lumu agwana alage ku kitiibwa kye mu bantu abo wabeewo alayira ebitaliiyo abe nga yakalayira akutukirewo. Nina akatambi ke nalinda bwe bakali mu Amerika nga waliwo omu kwaba abeefuula ba prophet ali katuuti. Tewaliwo amaanyi ndi w'amaanyi omu kabeeraani. TV yamuli emabega yamukuba. Kati lwaki kituuti kwe yali ayimiridde nga yakabimalayo mbu ye ali more powerful ku planet Earth. Tewali ali powerful. Teri amuwunyamu. Katonda n'amulaga nti n'amaanyi go temuli. Katonda agwana atulagira amaanyi ku bantu abo. Babe nga bakwogera ebigambo ebyanjwanjwa. Abayiseemu eggaali. Alyoka abalageko. Okay, oyo Felix Kuraije twagala kubeera nga tumujjako ngalo mu ddakiika ntono nnyo tugenda kubeera nga tuwolekera ebigambo bya generali. Twagala kubeera nga tukutegeeza munnayuganda yonna gy'oli nti abaganda baffe bangi baafudde olunaku olwajjo. Saasobodde kutuuka ku scene ne muganda wange yatuuseewo katono nnyo mu bufunze. Soko otubuulire bwatuuse ku scene kiki ewalabye kyekyabaddewo then tulyoke tugende mu mboozi eyo kubanga mwami Museveni avuddeyo ne statement enzibu ennyo era nga bw'obanga oli mwangu wa kuyisawo bigambo yinzo ga mwami Museveni ekyatuusewo alinga yabadde akimanyi. Akinamu omukono. Soko otubuulire embeera yabadde etya? Embeera yabadde mbi naye ate era ekyali mbi nnyo. Olunaku lw'eggulo yabadde mbi bubi n'ate olwaleero mbi nnyo kubanga jo twabadde ne hope nti waliwo abagenda okununuka. Yes. Waliwo abanaawonawo naye leero tewakyaliyo hope ya muntu yenna kuwonawo. Abantu abali ku kitundu okwo bannyonnyola nga bagamba nti baawulidde ekibaluka. Abamu abali genuine bakubano betwalabye ku Bukedde nga boogera ebitaliiyo. Omanyi Bukedde nagwo mukutu gwa Vision Group. Nga bagamba baawulidde ekintu ekibaluka bagenda okuwulira nti waliwo ebintu ebiyiikayiika. Bw'otunuulira omuntu ali ku ground wali bw'otuukawo olabanga mu butuufu hip gye yabadde n'amayumba agabadde affected gali kumpi mita ekisukka mu 2. Ekintu ekyo tekibeera nomo yadde n'akatono. Kutugamba nti nno okubumbulukuka kwa hip eri kwabadde natural nga tewaliwo kintu kyonna kyateekeddwamu. Tetujja kugiyita bomu naye waliwo obuntu bwe bayita baluti obumanyi.
in my own thinking nti waliwo afunye mentality neŋŋamba nti oba baddidde kabbaluti ne bakateeka wakati awo okwagala okugobawo abantu tuli mu kwogera ku ttaka eribadde liriko embeera kuva eya kikyonco nga tetunaba nagenda mu bigambo byatibuhabulwa kuba ayongedde okikonfaminga mu bigambo bye ettaka eryo eribaddeko enkayana all along ng'abantu bagamba tetugenda vaawo ne bwe munaatuleetera ebiwunyanga ki tetujja kuva ku ttaka lyaffe. Omukulu akulaga nti kijjidde mu budde nga yakagoba abantu mu bifo byagamba mbu weetirandi bya nnema. Soko okwatemu katono babeera abantu banjawulo abasaana okuyitibwa bamwoyo gwa ggwanga. Bamwoyo gwa ggwanga abo abeewaayo okufiirira ensi yaabwe. Abo batali bamwoyo gwa ggwanga beebo abalituddeko ddi lyanga ensega okuli bwebwena. Katono nnyo tuve mu kayimba kano sebo yeggwa omu ku bamwoyo gwa ggwanga okubeera nga mbavubuka wasalawo n'ogamba togenda standinga n'abantu banyigiriza oli ku sayidi ey'abantu abagala okubeera nga banunulwa. Luno oluyimba naawe ndikuweereddemu. Obubaka obwo mbukuwa muganda wange. Amiina, weebale nnyo muganda wange, weebalire ddala. Tubuweereza President Robert Kyagulanyi Ssentamu okwerekereza ebingi amasappe ge yalimu ate ng'alina ne ssente ezisobola okumubeezaawo. Kwogatta ne bannayuganda abali wano mu ggwanga n'abawangaalira ebule n'ebweya abali ebweru w'eggwanga abayiwawo omubiri newankubadde nga tebali ku ground naye ne babeera nga abali ku ground. Bannange muli ba mwoyo gwa ggwanga, mwebale nnyo temujjangu. Bannayuganda wenna we muli ne bannayuganda abatulaba kubanga n'okutulaba kwennyini kyongerayo enjiri eno nabo ba mwoyo gwa ggwanga. Beebo bennyini betwogerako bakulu nnyo obwenkanidde awo. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo bannayuganda abasapootinga ensonga y'okukyusa obukulembeze mu ggwanga Uganda ng'era bw'awulira ttone agamba ttono ono nedda agwana okubaako ne kaddata ku ssimu. Bw'aba akola yeetaaga okunywa amazzi. Amazima amatuufu gali nti abo balwanyi namigge. Naye bwe tutandika bamenya tebaggwayo tetusobola batujja kifuula general nti mwebale nnyo nti mwami Museveni bwe yali alwana waliwo bamama Mbabazi abateekangamu ssente. So nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda baffe. Twagala kubeebazaako ensuso. Mama Kevin weebale nnyo, weebalire ddala. Mr Patrick weebale nnyo, weebalire ddala. William Cleveland awo banange mwebale nnyo. Betty Peki banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatwala obudde bwammwe ne mujja ennamba zaffe ne mutuweereza ka message ne bw'oba otuwebazizza bwebaza okola omulimo gwa muwendo. Twagala kubeera nga tuwolekera mu bigambo ebirala baganda baffe okusobola okubeera nga tuggusa ensonga. Muganda wange Generali Tibahabulwa Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero avuddeyo nakola statement mwayitidde abazzukulu be. Ekigambo ekyo leero gwe okiŋŋambye nti kigambo kyakujeregerya na kumanyiira nti mbafuze emyaka gyonna nti tuzaaliddwa waali abalaga temuyina kiddako. Okitegedde? So njagala otutwale mu bigambo bya mwami Museveni otutameetemere mu bufunze obw'ekitalo.
internet nayo betuwala na buwalanyi internet eyanamye bebigambo mbadde mbyagala mu bujjuvu naye ngenda kubifuna wano tugezeko kubanga tubifuna mwami Museveni amazima amatuufu gali nti no bibino mukama abituleetedde. Okay, mwami Tibuhaburwa mu bigambo bye agambye nti yeeyongera okunakuwalira awamu ne bannayuganda ko n'abantu abafiiriddwa abantu baabwe oluvannyuma lw'okulumbubukuka kwa hip mu lulimi lwe agambye nti olubungo awo siinawo pulaani ojja bitegeera mpola mpola n'agamba nti okubeguka kwe ku breaking off. Okay, n'agamba nti era abantu abafiiridde mu kitundu ekyo yeeyongera okunakuwalira abafamire yaabwe. Yes. N'agamba ayagala okutandika n'okwebuuza ng'agamba ani yaleka abantu bano okuwangalira mu bitundu bino bye bamanyi nti ddala bya bulabe era bya butwa, nti ne bwe kitaalibadde kubumbulukuka kwa bukyafu obwo wabula ekivundu ekiva mu kitundu ekyo nakyo kya bulabe eri obulamu bw'abantu. We admit ekivundu kya bulabe eri obulamu bw'abantu. Awo nno kyongera okutulaga ebitongole bya gavumenti engeri gye birimu mu mbeera eyagadibengalye bikola emirimu egitatunkanye na mutindo, kubanga bw'ovaayo n'otugamba nti nno ani yaleka abantu bano okugenda ku mataka ago okumpi n'ekifo kino. Tumanyi bulungi nnyo nti waliwo ekitundu ekimanyikiddwa nga Ndundu. Ndundu mukono kye baagula aba Kampala Capital City Authority okubeera nti gye bagenda okutwalanga ebikyafu byonna ebiva mu Kampala. Buli mwaka obuwumbi obuli above 4 billion bwononebwa okujjawo obukyafu mu kibuga Kampala. Twogerera ku buwumbi 4 naye obuwumbi obuna buyita namu. Okiwulira? Yes. Njogedde mwaka but tumanyi mu kiseera kino bagamba buli nkomerero every end of the month Kampala Capital City Authority efulumya obuwumbi 4 ne miliyoni 10 ku bintu ebyo. Tugende mpola mu bigambo by'omukulu. Yes. Agambye bw'ati, agambye nti abantu ne bagumira ekivundu ekirimu biwente ekirimu obukyafu obuva mu Kampala bwonna ne babugumira. Agamba bazzukulu be agamba agamba nti ye ng'omuntu alaba nti kyali tekigwanidde bantu abo kubeera mu bitundu ebyo. Era n'ayongerako n'agamba nti alumwa nnyo era n'okunyolwa n'anyolwa. Agamba nti abantu abawangaalidde mu bitundu ebifaananako nga bino ye ng'omuntu alaba bandibanga be balina ekikyamu abawanga buno obuli tragic abantu we beetaagira okukumaakuma. Good. Luli mu ntandikwa akulaga abanakuwaliddeko wabula eno jjajja afundikirira ayogera ate atandika kudaala. Tewali muntu yali yagadde kubeera wali kivundu. No, tewali. Eba mbeera kijootereddewo bannayuganda okulaba nti babeera mu bulamu obulungi. Awo ne tuvaawo kubanga wano ewawunya we wali ettaka eriri cheap abantu we bagenda okugenda kuba wali cheap. N'agamba nti yayogedde n'omukyala Dorothy n'amugamba mbu abantu bano balina okubeera nga baggyibwawo okutwalibwa mu ddundu naye abamu ne balemerawo. Mbw abantu bano abalemerawo kati tujja abano abalemerawo mu kulemerawo kwabwe mbu babadde bakyalwana okulaba nti babakwata mpola mpola bagibwewo batwalwe walala. Njagala statement eyo gitumenyemenyere kubanga nkulu nnyo mu bigambo bye. Kanjimenye. Abangi mujjukira Owino Market emirundi gye yayokebwa. Nakivuba oyo mumujjukira bulungi. Olwaleero Nakivuba ani aliwo? Hamu Kiggundu. Ani Hamu Kiggundu? Hey. Byampuna. Ani yaggulawo Hamu? Janet Kataha. Bayongera okulaga ni nannyini ani? Definitely. Nannyini Hamu. Yeah. Kakati bwe tulaba ebifonga bino nga byokebwa n'obutalo obulala bwe tubadde nga tujja tulaba nga bwokebwa tujjukirako n'akatalo bakaali ka Usafi Market. Yes, Usafi naye baajokya. Nayo baajokya. Nayo baajokya.
bayina biruubirirwa ki era akatale ako weekali oba tekakyaliwo ebyo nabyo njagala tufune akadde gwe otuule mu njuyo oreflectinge omukulu akulaga nti bayagala okugjawo abantu bano babatwala eddundu emukono abantu mbu ne bagaana kakati nga mwami Tibuhaburwa gwe mmanyi obulungi abadde ali mu kulwanagana goba bantu mu Wetland kituzaayo ku kabbaluti mpola wanji mpola okay abadde ali mu kulwanagana goba abantu mu Wetland akatambi ako kyatukoledde ddala bubi nti tetukayina for now nga yewera nkolokoto era bali mu Wetland tebagenda baliyirira wabula kyebakola kibinyo be bagwana n'okuliyirira gavumenti obukadde 5 chetofu mwami Tibuhaburwa ayongeddeko n'agamba nti kyannaku nnyo nti talina ngeri gy'agenda kubinnyonnyolamu ebyokulaba nti abantu bano balemedde mu kifo kino ate nga baabagulira ettaka ery'eddundu kyannaku nnyo talina bw'agenda kunnyonnyola bw'atyo n'agamba I have accordingly agambye nti ntunuulidde era embeera ne nnyimirira ku mbeera eriwo ne ntuma deputy IGG Anne Muhairwe akiikirire IGG abeere nga yeeyongera okulondoola era mpe lipooti ejjudde naye mu budde buno ng'akyampa lipooti ejjudde ndagidde omukyala Robina Nabbanja akwatagane ne bannannyini mayumba agali mu bitundu ebyetoolodde awo babeere nga baggibwawo ate n'abalala abaabikiddwa obukyafu obwo babeere nga baggibwayo mu bukyafu obwo abo abanaasobola okuggibwayo nako kakulu kuba akataddeko abo abanaaba basobodde okuggibwayo n'ayongerako n'akugamba nti takomye okwo however nkiddamu okukinoganya newankubadde nkiddamu okukinoganya kino kibeere ekyokuyiga eri bannayuganda sabule gadi kino kibeere ekyokuyiga eri bannayuganda ku bifo eby'obulabe nga Wetland nga Lake Shore ne Riverbank. Wetland be bano baganda baffe ab'omu Lubigi babadde bamenya. Lake Shore be bantu abali Entebbe Rugonjo ne walala abadde bagobwa ne Riverbank okuliraana emigga. Kyenkana tukitwale nga bano we babadde. Kakati omukulu takomye okwo n'agamba nti n'ebibira nabyo mu byenenye kubanga wabeerayo enkima zijja balwa omanya abatwa mbamanyi Bobi Wine be yakawa tanke nene yes mbamanyi abatwa bagobwa mu kibira ekyo bo badde tukimanyi nkuwa byafaayo byabwe bagobwa mu kibira gye baali balina emirembe gye baali bafuna emmere gye baali bafuna buli kimu bwe babagobaayo ne bagenda ekabaale ne babako ebifo bye bokyupayinga abatwa olwaleero babonaabona okufuna ekyokunywa naye nga baali mu kibira nga bagenda ne bafuna ku migga egiri mu bibira ne banywa ne bafuna world food ne balya ne bagenda ne bayigga ne bafuna enva ne balya babajjayo ne babateeka mu bulamu buno obw'abantu ba bulijjo naye ne batabagabirira oba ne batabateerawo mbeera y'abantu abo kubeera nti babeera bulungi kyekino ekyebibira nabyo mubikole ki mubiveemu kubanga mujja lwalirayo Ebola obulwadde bw'enkima bungi omukulu n'agamba nti tuyige era twekuumire wala obulabe sabula omanye ebigambo bya mwami Tibuhaburwa kuva mabega yabadde ajja nga abyogera akulaga nti alina omukono mu kintu bw'abanga talina mukono mu kintu tayogera n'ebino ebigambo by'endaba ne bye nabadde mpulidde ku ground kuba nabaddeyo yandibanga alina kyamanyi takomye okwo tweyongerayo ng'enkola ye bweba alagidde amagye agambye ndagidde amagye gabeere nga gatwalayo ku buyambi
era ganunule ku bantu. Era n'agamba nti alagidde bagenda banunula ddi. Wulira katwakakoona 48 hours bukya abantu abo bagwiridde enjega kuba yabadde ya lunaku lwajjo amajegazi around 8 am before 8 am. Yes. Saa 2 nga ku makyawo amawulire gafulumidde gatandise saasana. Era n'agamba nti alagidde ba controller mutwale lye omanyi state house oyo kati yafuuka yiye buli kimu alina ba controller be. Alagidde ba controller bagende baliyirire buli muntu eyafudde obukadde 5 buli mutwe gwa muntu eyafudde. Okimanyi ezazigaba buli lukya. Ulira kano kagenda kumala enviri ku mutwe obukadde 5 n'akakadde kamu kaweebwa buli muntu eyafunye obuvune. Sokoleke obukadde 5 eri abafudde buli mutwe, akakadde kamu eri abafunye obuvune. Oba bagenda kawa bano abasigaddewo bakakozese mu kuziika abafu. Bw'oba nti wafiiriddwa omuntu omu 2 4 5 6 8 10 mu njuyo bagenda kuwa obukadde 50 bw'oba olina abantu 10 buli mutwe bagubale $5,000,000. Naye bw'obanga gwe kennyini wafunye obuvune gw'ogenda funa akakadde katya kamu. Naye jjukira abamu ku bafunye obuvune toyina bw'otugamba nti wafiiriddwa abantu 8 nga tebabadde mu nnyumba, wafiiriddwa ennyumba n'ebyobugagga ebyabadde mu ki, naye bakugamba bakuwa akakadde katya kamu nga relief. Wabula bali abafudde baweebwe 5. Jjukira ebyaliwo empondwe bulungi nnyo baabawa obukadde bumeka 5. Obwo obwo 5 kyegambye abugaba eyo tenda yagikwata naye butuuka ye question bote butuuka ngenda kujja takomye okwo akyayongerayo. Omukulu ayongeddeko n'agamba nti era agambye nti obukadde buno 5 n'akamu tebabalimba nti buli mu mateeka abugabye nga ye kinnoomu. Ulira kati ate nfunye idea endala. Buli we tuba tugenda okwolekera campaign n'akalulu omukulu wano atandika nnyo okukola ebikolwa ebyekisa. Ontegeera abagenda kwejjusa abalage nti alina obulumi gye muli, naye obulumi bwe era amala bakolako ffujjo mu okulaba obulumi bwe. Kati buno naye nga ddala zagabazize agambye tagaba ku lwa gavumenti oba ekitongole kya gavumenti kyonna kikyo, wabula agaba ye nga ye n'amakaage obukadde 5 n'akakadde katya kati kamu. Sokoleke ze sente nga mmeka kubanga afuna $3.5 omwezi. Naye nanti jjukira budget yakomyewo nga 2 oguwedde ne bagamba nga entabwe eva kuki kukwata mu jjugulirye buno bumbi olusanvu atanogamba bubadde bwa anti atugambye agabye kozize ezo anti kati era kwe kuno kwatoola tetali mu budget eno budget eno kyeyegabira eyiye kwakola ki kwamegula n'akola ki ne yeegula. Akati omukulu n'ayongerako n'agamba nti Katonda abawo omukama abawo ekiwummulo eky'emirembe era n'emyoyo gy'abafudde yeyongere okubeera nga najjo agiramula naggalawo. Era n'afundikira ng'agamba Katonda awonye abo abafunye obuvune. Kakati njagala tuddeko mu bigambo eby'obukadde 5 n'akakadde akamu. Bimba njagala tufundikirire I think bw'oba olina emiramu emirala. Anno tuggalirawo ku eyo tetugyongerako. Bangi mujjukira ebyaliwo kubanga vidiyo eno yatandikidde mu byamagye nga twogera ku kulaije. Kaŋŋendeko mu byamagye newankubadde nga abamu baŋŋamba ebyamagye ebyo biveeko era bannange ani anabyogerako. Meyi w'omwaka oguwedde nga 16 twafiirwa bannayuganda. Uganda yafulumya olukalala lw'abantu 54. Ekitongole kya African Union Transition Mission in Somalia kyatugamba abantu 20 be baali bafudde bannayuganda 20 bana 5 bano batugamba 5 mu bana ngera be batugamba abattibwa mu November 18th ne 19th nti baali 5 mu bameka yandi banga lake namba yatibo haburwa 54 enamba eyo 54 mugigenderere yandi balake namba ye ekyo ne tuvaako
abantu abo kimanyi nti ekitongole kya African Union kyabagamba kyaliyirira buli mutwe ogw'omuntu eyafa $5,000 ejja dola bwe bukadde 180 obwawamu $5,000 ejja dola. Kamwa koogera nali nfunyeko omuntu ankubira naŋŋamba ayina omuntu we yafa naye tebaliyirirwanga nenga sente zajja long ago. By then nali Nairobi, omuntu oyo we yankubirira. If I hadn't changed the phone nafuna akadde n'omurecordinga ne mukola ki era mba kubanga nkyalina eri enkadde gye nalina nali badde muyina oba n'ennamba ye nga nkyagirina nali mukubidde nga tuli ku mpewo naye I lost contact. Yaŋŋamba baatuuyanirawo entebe nga babagamba bakyakola DNA ku bantu abo kubanga abantu bajjira ddala abamu baleeta navu nga libakolako DNA okulondoola ani nani eyafudde. Okiwulira abantu abo kimanyi nti abamu $5,000 tegituuka. Gwe mwami Tibwaburwa ojjawa mulwale tulaga nti ogenda liyirira abantu obukadde 5 abafudde. Awo awadde bannamagye mulyo. Lwaki? Bannamagye bano bagenda kujja bawandiike emirambo egitaliiyo nga baagala ofulumya obukadde 5 bagenda wandiika emirambo egitakola ki egitaliiyo. Ate mu kuwandiika emirambo egitaliiyo n'emirambo emituufu tegigenda funa bukadde 5 obwo. Egitaliiyo egy'empewo gye gigenda ofuna obukadde 5 n'emituufu tegigenda kulaba ku bukadde 5 obwo kubanga okukuwa obukadde 5 olina okuleeta bagenda kugaleeta ID ey'omuntu eyafudde genda omukolere death certificate olage nti ddala yafudde. Tebagenda komoko bagenda kuteerawo embeera ekulaga nti olina n'ogenda wa chairman oleete ebbaluwa ekonfaminga nti oyo omuntu abadde abeeraawo ku kitundu kyo. Owulira emitendera. Tebagenda komoko bagenda kugamba twagala otuweeko proof oba mu bifaananyi. Bantu bameka abalina ebifaananyi? Bameka abaana abato abafudde abatalina national ID? Banjo kamala. Therefore bino byonna bye bali mu kkola byakugula buganzi mu bannayuganda but in reality tebalina bulumi eri munnayuganda. Era ebigambo bya Tibwaburwa bwe mbadde mbiraba mu abantu b'omu Kiteeza abali mu kkaaba n'okulaajana mulaajane naye nga mumanyi omuntu omutuufu gwe mulina okulaajanira talina kuba Tibwaburwa. Olwaleero we twogerera ebimotoka ebyakatuuka ku ground Viki abaddeyo aŋŋambye biri 8 naye olw'eggulo we babadde babyetaaga byabadde ebimotoka 4 ekiro ky'olunaku olw'eggulo. Ekiro navuddeyo ku 10 era we ntukidde wano oyogera ku kiro naye nga ndi mu kubongoota naye ku makya essaawa zaweeredde nga 8 ez'emisana nga waliwo emmotoka 2 weetiye 2 naye wooyagalira okutegeera nti abantu bano banyiivu Kyagulanyi abagamba alina gy'alaga bayinza okujjayo bajjayo buli kika kya mmotoka kyonna kyotalabangako. Therefore they don't have pain for any Ugandan. Pain gye bayina yeeruma famire yaabwe. Gwe munnayuganda tebaagala mmanya bikwatako ne bino bye bali mu kukolera kukulimbalimba kuba balina kye bakwagalako 226 obawaane bambi yatuyirawo omubiri nga tufiiriddwa abantu baffe yatuliyirira obukadde 5 tota abantu bakuno ku kyalo obadde okyalina ky'obagamba mbagyeko omukono. Mukama Katonda abatukuumire wabula twongera okukkaatiriza n'obategeeza nti ddala mwabeewaayo ku lw'ensi muli bazira baggwanga. Kwa